Timu y'eggwanga y'abaana abawala ey'omuzannyo gwa badminton emalidde mu kifo kya kubiri era newangula omudaali ogwa ffeeza mu mpaka eza All Africa Senior Badminton Championship eziyindidde mu kisaawe ekibika e Lugogo. Uganda ekubiddwa eggwanga erya Egypt ku bugoba 3-1. Omutenesi wa ttiimu y'eggwanga William Kabindi ategeezezza nga bw'ali omusanyufu n'omutindo gw'abazannyi gwe boolesezza newankubadde tebasobodde kuwangula kikopo. Njagamba nti abazannyi bange bakoze nnyo, kyembadde nsuubira nkifunye, naye nga bw'omanyi nti waliwo okuwangulwa n'okuwangula, tetubadde laki olwaleero. Gemu ebadde so tight, ebadde ejjo tuzza mu kintu, naye kiganye okutwaliza wamu abazannyi bakoze kye basobola. Kabindi akinoganyiza nga bagenda okuteeka essira mu mpaka eziddako ku mutendera ogwa Ssekinoomu. Kati tugenda gezaako kulwanira mu individual, tulabe tournament bw'eneeba etandise ey'Ekinoomu, tulabe batusobola okufunayo ku midaali egiwera, naye nga okutwaliza wamu nze ndi musanyufu. Husnako Bugabe nga ye kapiteeni wa ttiimu agamba nti oluvannyuma lw'okuwangulwa mu mpaka zino ku mutendero gwa ttiimu bakwa Uganda essanyu ku mutendero gwa Ssekinoomu. I think my team has put up a very nice performance in this tournament. It's a hard luck for us. We have lost in the finals, but it's a hard luck to Team Uganda. I know we shall come back strong next time. Mu basajja Algeria ekubye Egypt okwetika ekikopo. Kino kitegeeza nti Egypt yegenda okukiikirira Africa mu bakyala mu z'ensi yonna ezigenda okuyinda mu kibuga Bangkok ekya Thailand, olwo Algeria ekiikirire Africa mu